yona gye musinzira okubeera nga mugoberera omukutu gwa Uganda Lifestyle nze Segaba Mulishiri. Akati ng'abaana badde lunaku olwaleero ku ssomero n'ebivulu tebibadde bitono. Wabaddeyo ekivulu ekyalagaddi ekya King Saha ne Epas. Bintu bingi nnyo ebisobodde okubeera nga bibeerawo mu entertainment industry era nga twasookera ddala awo ng'ennaku z'omwezi 24 erugogo ne tulaba nga King Saha agenda maaso n'okuba ng'afuna abantu abangi nnyo nnyini ddala. Wano Abitex wasinzidde n'abeera ng'afulumya lisiti ye ey'abantu abakyasinze okubeera nga bajjuza Lugogo. King Saha number 1, number 2 Reigi omwana w'ekeeri waffe Mwankole owulya bulungi, number 3 Nakanwaji Winnie Nwaji, number 4 Shiba Kalungi, number 5 tulina ngambe Spice tulina Shiba Kalungi ofuna bulungi number 6 number 1 ne 2 ne 3 abo bote bateesebwako bana abala basobola okukyukakyuka. Number 1 King Saha, number 2 Reigi, number 3 Nakanwaji naye 4 ne 5 bali awo nga bali 50-50. Number 1 King Saha, number 2 Reigi, number 3 Winnie Nwaji, number 4 Shiba Kalungi, number 5 Spice Diana, tulina Jose Chameleon, number 6 number 7 tulina Usindi emabegako yali bumpate yalina ekishawo kyakola okulget over number 6 awo wetuvaawo ne tulyoka tuddawo ne tudda ku acidic vocals, betuva ku acidic vocals ne tudda kwani awo ne tudda kwani acidic mulese kubawo nedda taata nakugamba ng'obanga ombuuza amazima ngogera nababeera muntu wange kugamba kadima wakoze ensobi nenkuyambako okuliwa owulya bulungi. Kakati awo mu namba 9 awo 7 waliwo gundi waliwo Gravity eyasooka awo yakolakolako awo bantu 14 yali balamuso yali amutegese yali show kyeyo emabegaawo naye nga abalina likodi y'okukulembera okuva emabega bebano bompadde tuwepankiranga ku Gravity ne Big Eye ekyo bakiggala bakulembera okuva emabega ofuna bulungi. N'ensonga yaliwo okuba nti ekivulu bagenda maaso n'okuba nga bakiyimirizaamuko alina byakyogeddeko na nsonga lwaki abaali bakiyimirizaamu. Saawa 10 bezawera saawa 4 ez'ekiro nga show bakyagistopinze nga sinabakulira wonna kiva wa jeno nemanya nti kisobola okubeera ekituufu nempeereza ddamulira oba wa iso oba waki nembagamba nti mpulira bagamba mbu show ya King Saha bagenda giyimiza naye temugeza ne mukikola kubanga bebaawo kyekigenda okubaawo nanziramu nange atali mu ggwanga n'ebya show ye tabimanyiiko ne show ye mbabadde tagimanyi. Ekyo no kyantiisa omusajja ali mu intelligence okubanga tamanyi show ya King Saha awo nendabira ddala nga kirabika ekyokugistopinga kyali byekituufu. Kakati nenkubira Eddie Kenzo nembagamba Kenzo oli muwabuzi mu music industry show yo tegeza show yo neyimirira. Eddie Kenzo yaziramu ebigambo bino naga nti abe show yo tesobola butabeerayo kakasa bigambo byange namukubire simu 3 naye nga Eddie Kenzo nganziramu ekigambo kimu abe kakasa ebigambo byange eyo show tesobola butabeerayo. Zagenda okwera saawa nyanga sinabakulira mawulire matuufu nga promota nkubire simu amaanyi galiwo maye bagane bantekako ekintu mbu Jerusalem Sala awuliranze Jerusalem Sala talina gwatawuliriza ate tewali amukubira simu tebakulimba nga muze omuweereza email yesimu ya Jerusalem Sala bonna bamuweereza ne mugamba Jeno ku kino ekya King Saha bikibanga kituufu teri agenda kubeera mabegawo. Kakati saawa zigenda okwera saawa 4 essimu eyanzijako waya kwe kuwulira amawulire agagamba nti yo show tumulowooza nti egenda kubeerayo olw'ensonga nti yasuubiza 100 songs of revolution ennyimba 10 ez'enkyukakyuka revolution. Yes. Kakati show baagala kustopinga sheeno batiisa abalala bagenda okuddamu okukola ki okuyimba ennyimba ezo. Awo tuvaawo era principal Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP era alabiseeko ku kivulu kya Epas ku Serena Hotel eno ekyasinze okubeera nga kirabikirayo ye Simon yabadde azze okumubuuzaako amwattu andowooza n'atasobola kubeera nga amubongako buli omu yasodde okubanga akirowoozaamu mu ndowooza eye. Abitex naye afunye saidi era bw'atyo
n'asalawo okubaako byayogera n'obubaka bwaweereza Saimo omunene w'omu kibuga ku nsonga eyo. Nze kyensinga okwagala mu nsi muno njala nnyo okukkiriza omuntu nti Mukama musitudde eddaala. Nze sikkiriza muntu kumanyiira muntu. Nze gwolaba simanyiira tesaagala muntu amumanyiira. Nze ne bembanga naye kade essaawa zino nyina omuyimbi wa Mutanamisha. Naye essaawa esituuka n'afuuka sita. Enneeyisa gye mbadde muyisaamu nga ali upcoming ate nafuuka. Bwe kituuka okuba nga sita kibeera kirala. Nyina wentuuka nga nze kenyini wadde nze mu making nga nze nyina okuvunnama. Ekigambo ekituufu Kyagulanyi takyali muntu wa bulijjo. Saimo bagenda ne basuusa amaalo ne kabampaani. Era ekintu ekyo nakigambamu ne muto wange Bajjo yatuuka na sensebula Kyagulanyi Ssentamu. N'amusensebula olw'ensonga ze. Naye abantu tebeerabira. Basobola okuba nga bamusonyiwa naye tebeerabira. N'agenda ku mukolo. Gye ndowooza nti yatasaanye kugendayo ne bamukuba obucupa. Era nagumusalira. N'avaayo waliwo lweesiba ku kintu ne bamaliriza ng'omuntu gwe weesibako takwagala. Kiringa okwagala omukyala nga takwagala n'omwesibako amaliriza olumu akuswazizza. Kakati Saimo kyakola bakiyita kwesiba ku kintu. Saimo n'ekigambo ekituufu alina okwejjamu amaalo n'akamanyiiro. Kyagulanyi Ssentamu tukkirize tugaane n'oba omwagala n'oba tomwagala eddaala lyalinnyamuko. Tosobola kulaba musajja atambula. Kyagulanyi alina kutambula nga alina ne security mu nsi engunjifu. Kuba Kyagulanyi essaawa zino ensi ne beemuluma n'agenda ku kitanda. Gavumenti bakiteeka ku gavumenti nti ndiye mutuusizaako obulabe. Security gy'alina ddala Kyagulanyi. Manyi Kyagulanyi yava mu ghetto. Mwana wa ghetto, of course. Atuuka mu ghetto ng'agenze okulambula ku baana abali ebikoolakoola abo okubazzaamu. Omwana n'avaayo n'akola Saimo kye yakoze. Baagaana ate abo abantu bamunenya nti omwana amuwadde ennyondo n'agana ogikoonamu. Naye Saimo ddala kye yakoze yalaba kyadde kituufu. Omusajja atambudde ayingira owanika oteekayo agagalogo. Mbuti yamulabe kyogamba Kyagulanyi muzibe. Ye kiyakoze kikyadde ekituufu. Ate n'ekirala Kyagulanyi awalana. Engeri gy'akola ku leediyo eyo gy'aliko ayinza okuba nga yamuyisaamu eggaali. Kyagulanyi awalana ate Kyagulanyi alwawo okusonyiwa. Kati alina okuba nga yamuyisaamu eggaali. Ekyo kwabadde kuzaala wamu obugenderevu. Naye nga Kyagundi Saimo ekintu kyakola ku Kyagulanyi bakuyita kwesiba ku muntu. Lwaki nkugamba nti Saimo ekyamutuuseko kyamugwanidde? Ekisooka Kyagulanyi takyali wa bulijjo. Tosobola kumulaba n'omusanga n'omwoganya bitwamuwoganira nga Bobi Wine ni Bobi eby'ekidongo yalinnyamuko kw'eddaala. Tosobola kumulaba awo n'omalaga tekyabadde nanjawulo nga kumwoganira Kyagulanyi waliwo kaba kamanyiiro. Era awo ndowooza abeera ekyokulabira kumanyi abo baagala nnyo okukola amawulire mu bintu ate bibakkakkanya. Era ekiraga nti Kyagulanyi yakikoze akigenderedde. Yayingidde munda n'alaba ono omwogezi ow'okubiri yani Wayiso Omufumbiro n'atuula ne Wayiso Omufumbiro era ng'alwana nnyo okukakasa nti tiyandabye bulabi n'ensobodde okugera ne ku ttebo w'abadde era ku ttebo singa yadde amwagala. Douglas Lwanga wamulabye? Namulabye. Yagenzeyo n'afukamira bulungi n'akkakkana n'amubuuza. Era wamulabye nti yamuwadde time. Saimo bwe yagenzeyo gwe wamulabye amufaako? Nanje Saimo ayinza okuba yamwekanzi ate nga abadde ayingira already. Niba kyo ine enkukaddi. Kale era nga bwe nkugambye nti buli omu abeera n'endowooza ye. Oyo bw'atyo yasobodde okugenda amaaso n'okubanga alowooza ku eyo ensonga. Naye nga ye Saimo ate naye alina version eye gye yagambye nti omukulu yabadde munnange tamutegedde ensonga lwaki yamuyiseeko. Kale abyebyo nze sigamulishiki.